we kati ntemwe munkanga mulowooza mudduse nnyo mudduse kambalundeyo saagala kuntawula kambalunde munjogaana mulowooza ndiwagundu wange ani bwe mukanga yengentunuulidde bulala tezinjole mwe jangu muje jangu muje jangu mudeno tusimbuke jangu jangu singa kwetaaga gwe jangu muje ziganye naye muje jangu kam kati tugenda kusimbuka tulaba ani asinga okudduka owulidde gwe ate ntunuulira nga asala kati mmwe tugenda kusimbuka tulabe ani agenda okusooka okola ki okusooka wali kale get set get on your marks go mbasiize mutemumanyi byakudduka muli awo mufunsi ntama oli mulaba ali amala gali alyako munne ebyokulya nze temunsobola nze kapiito nziruka twadduka dda olaba nsinga muntu omu olwo mwe abantu ababiri mbawangudde Usibyo tana nyapo. Bulungi sebo. Sigata sebo. Yendi nyapo. Wai. Gomuwala anyirira mu kitundu kyaffe kino nga sikumanyi. Nze tasobola kummanya. Siri wakuno. Nze ndi muva Bulaaya. Oli muva Bulaaya? Ku kitundu kuno nakajjako. Era nsuubira tekulyanyiriranga nga nze kuno ku kyalo. Nze nno banjita Kaamadi. Yigo muzeyi Kaamadi gwe nabudde boogerako. Ah. Nze ndi mwanyina wa kansala. Akafaananyi nkalaba. Ndi mwanyina mbeera Bulaaya n'akajja kuno ku kitundu. Nga nsanyusa okulaba. Nange naakulaba ensanyuka. Eradde jjajja. Nnyo. Oli otya ssebo? Munnange gyendi. Muliyo mutya? Tuli bulungi. Kaakati nno nze Kaamadi omugagga wa kuno. Nina amapoloti. Nina amayumba g'abapangisa. Buli kimu kyonna nkirina. Ombuuliza mitale eri ng'obuuza mugagga Kaamadi sente zankeera. Okakasa muzeyi Kaamadi. Nakuwuliddeko eyo eka nga bakwogerako muzeyi Kaamadi. Ate nga nsanyusa okusanga. Nange neesimye okulaba. Tolina mukyala muzeyi Kaamadi? Nedda tesiri mufumbo. Bakazi banfaako dda. Baafa? Ndi mwereere siina agamba. Tolina wadde alya ku ssente yo? Tolina, simulina. Ate lwakubanga ndabanga akulidde simanyi olya ku ssente. Olya ku ssente? Tolina mukyala yenna? Sirina okujjako abo benkwatibwa ekisa abansabiriza nembawa. Jjajja. Ekitegeeza emba njagala okugendako gye njagala mu kifo ekyebbe esobola okuntwala. Lwaki sikutwala nga nkuze nkwegombye? Ate awo nga kijja kuba kinkoledde amakulu. Mbadde kuno ku kitundu nga ntambula. Naye Kaamadi namuwuliddeko nga bamwogerako. Kaakati nfunye ntya akaseera ne tunyumyamu nze naawe. Ssente zo zirina? Nzirina. Ojja kuntwalako out. Kati nze ngamba. Kati bwe nkugamba okumpayo zompadde zonna ozimpa. Nga nkusiimye. Nze buli kyosaba nkikuwa. Kale okuva ku omukazi anyirira bw'atyo. Ng'ate naba neesiimye. Kati ndagaako ko ndabe ddala nti oyina ssente. Ekya ssente sooka okiveeko. Sooka okwatire wano. Kaamadi, awo tujja kukwatagana. Kansooke ngende eno gye ngenda. Nja kulaba. Ono ndaba? Nja kulaba. Sooka odde.
soko mpaka namba kesimu. Awula jajja Kamadi no naawe togenda mbadde mmanyi nti ontegedde bulungi nnyo. Leta nkanyige. Temuli password eh? Muli. Kale. Kati savinga ng'omanye essimu yo. Bonobo neetaaga. Nteeke mwani. Savinga mwanyi na kansu. Mwanyi na kansu. Muva Bulaaya. Kale. Nja kulaba. Kale. Pangira neetegereza ekitundu. Ekyana kino kisobola okuvaamu omwana omulenzi kino nenkiteekera ddala mu maka. Bannange. Kaatambula naye baabu. Wenyabozungu olagawa? Olagawa? Pitawo wano. Olagawa? Ndako wa mukwano gwange. Wakoze buli mukyo okuva ku makya? Omukozi waali byonna yabi. Omukozi waali gwogenda omusasula. Gwogenda omusasula. Kyogamba olw'okuba waali tolina kyosobola kukola kirala kyonna. Wakirigenda mutoyo ogirongoose. Ne toyo etukula. Agiddemu. Sinakindi ogikeri wansi ogirongoose. Olwo tolina mugaso gwongasa wano nga tolina mulimu gw'okola. Osaze okudda ku kyalo kwenjero zungodde noddeeri. Onoonya mbuto z'oyagala okuleeta wano. Wena oli wano okola gwa kwenjera bwenjezi. Ndamula mbadde ngendako wa mukwano gwange. Addako mu kyalo. Womanyi tolina mulimu gw'okola wadde n'ogumu. Bw'olya gwe mulimu gw'osinga okukola wano. Ogwo gw'ogutegeerera ddala. Ojula kulya sebbiti namba muntu omu. Ne weebaka emifaliso giggweredde ku lulwo. TV eweddemu kkala. Efuuse black and white. Olinga atamanyi nti buli kimu wano kya ssente. Olaba ne toyi yennyini gy'ojjuza. Tugiteekamu ssente okuginuunamu kazambi ogwoteekamu. Essimu tekuva mu ngalo. Oba okubiranga baani? Oba okubira baani? Mama wange mikwano gya. Ajoba okola situka lumugende ewa nnyoko mu kyalo omulabirenga ddala okusinga omwonoonera amatu. Mula sidda mu kyalo. Maama waali eri mu kyalo abonaabona n'enkumbi bw'omu. Lwaki togenda waakiri n'omuteerako ekikopo kya caayi? Talina gw'atuma ava mu nnimiro akooye n'adda mu kukyaba obukwafu mbe caayi. Baaba yangamba nzije mpumulireko wano we tunadda ku ssomero nga mpe fees nzireyo. Gwe nekibala kyokyereka muli basibu. Odiro ta famino nano ogiteeka mu kana akayumba akatini kati. Sente meka ezikutuuse wamu? Amula nze sidda mu kyalo. Kyogamba wano wali ekiwumulyo ky'abasoma. Gwe ne baba omuyina amagezi. Oba oyagala kufumbirwa kino byoyenjera bino olabika onoonya abasajja. Sinoonya abasajja. Onoonya ki? Mbere ngenda wa mukwano gwange. Wa mukwano gwanze wane mikwano emeka gy'olaba nnyenjeramu. Kati omanyi ky'obankolera. Genda oseetule entebe ezo zonna bulungi okuba enfuufu yonna yonna n'ebitambaalo bizzeeko bulungi. Yanguwa. Mwisibye mu Kampala emmere tugulangule. Gwe oli olinga ekisaanyi. Ono si Kapiito. Neba nina musoke njogeddwa. Kati omuntu atandika n'okuva eri ajja nnumbagana ewange. Naye akantu kano mu nsi muno kanjagaza ki? Ma, alina ku manda gange ali. Sokoleke. Nandibanga neeyogeza nga kuba naakeeyogereza takyuka. Ategeera bulungi. Si mulogo ono. Naye nedda. Namusoke newankubadde endoga nnyo nga sinakola ku ddogoliro ga Kapiito kumuleeta ano kungwirako ddala. Simanya waliwo eyannyambyeko n'amundogera. Naye abankoze bubi nnyo okuba
okuloga Kapiito n'amugyeyo n'amuleeta musulire eddalo ewange nyinza okukumukuba omuggo ne mutta owange gwe ssebo Kapiito wanjika wala kato oyagala kiwala ani gw'omanyiira ani gw'oyita akawala akato oyagala kummanyiira nja kukukuba gwe okola kyekyo meketa nkubinyeeba munge ntobiraba nti binyeeba naye binyeebwa byammwe bibulamu omusana nga gumu kuba biri bwe bityo bikyalimu olubisibisi ate bitoototo tufudde indako va mu manda gange kalabe Kapiito tontabula obukodo bwaki tontabula gwe sagala kummanyiira naye bannange kale mulimu abantu abalina ettima kakati ddala mulogo nnabaki asobola okukola ekintu nga kino akuleeta ofiire mu mikono gyange kubanga newankubadde bannange namusoka endi mulogo eddagala lyange mba ndyonono yaki okuloga gwe Kapiito singa omanyi bwe wantama wandibadde teweesaza mu kkubo lyange kujja wano bakuloze ojja gwire wano ewange eddalu batandika okukimpayiriza newankubadde bannange namusoka endi mulogo nnyo nze nga sinnakwata ku ddogo okuloga Kapiito kati bakulogedde eyo eddogo balikutaddemu likuleese wano ewange seba ogwire wano eddalu ekyalo kintende bwendi omulogo ndeka nje ebinyeebwa byange kawulire naye bannange ensinga erina ettima era banoonya okunjogerako banoonya okunjogezaako nti namusoka endi mulogo naye nga ddala eddogo lyange lifiira ki yangu watugende wa gwatamanyi nti ntulina okugenda okubala obululu tumale ntubupime bannange bakaloze byaddala ebyo olaba ensi bwagenda okutandika okunjogerako olabye nti bagenda okunjogererako obwerere nti namusoka ennaloza omuntu naye nga ddala kiki ennyo ekyonoonesa eddagala lye ate nanduutu namugamba nti totawaana kwagala busajja bwavu kuba akantu akavu ne bwokalogwa tofunamu yagala ku musajja alogeka naye lengera ssebo nze gwoyogera naye omanyi sigwe akulira ebyokubala obululu Kapiito va wano tambula onviire nja kukuba omuggo Kapiito nkyogamba ebyakalulu mwabisazizaamu nkugambye genda nviire wano akalulu mwakasazizaamu nja kukuba gwe nkutte mpola mpola n'ebinyeebwa byo biibyo bannange bulijjo eriyo n'omuntu asinga namusoka eddogo bannange